yega kuba wali obusungu ngoyina bungi wali tukolagana bulungi mbayiza no muwa akafu ayinza kumpaka awali we yagira zene mitwalo ensambu zibafuna kati amweko abayina ebidiru wabawe ebidiru sebe bayaye bagabe oloza lwaki bakirwanira ne berogana okweru bayina gwe baluze ekisambyo olwagundi olwekifu kale that is Martha Walukaga tomala gasoma duka ekibabu mukaseera kano mulumba final week eno bamukakasa nti owayi bakatyemula kusabye wasoma tewasoma tebamugamba nti wasoma anti era kiba kitegeeza bamugamba kusinziira ku mateeka ga electoral commission totuukana na akapapula ke waleeta kali expired era bamugambye amalofuna digiri yajje kuba digiri ya award okusinziira ku bigambo bya aba yali council that is Nalukola yagambye mbuki Elias Lwimbazi Nalukola wakati mu bantu mu questioning ennyo yavuddeyo nagamba nange muleke kunfungana nnyo muleke koleza muliro Walukaga kumagwachi Walukaga omusango kulabika nti gwavuddeyo nga bwe gwavuddeyo akitwale ng'omusawo omusawo bwanajjanjaba omulwaddewo nakola kyonna ekisoboka ne Mukama Katonda n'asalawo n'atwala obulamu bw'omulwadde mu kuziika wali mukwata akamansukira ne mugamba naye twebaza baddokita b'emulago twebaza baddokita b'ekiruddu abakoze omulimu gwonna okulabika nti bakola batya abalwanirira obulamu bw'omulwadde naga ne bakanso bwe kiri bwe tujja musango nga guno ne siwangula tekinfuula kanso mubi wabula byebyo ebyavuddeyo era nakoze omulimu gwange so Walukaga wano yabadde ayina ensonga zaabe mu mateeko oba mu busawo babadde balina omunalufayinga domination yange was to be nullified yali yakusiimula oba tutyewa tukatya naye mbasaba ekintu kimu Robert bw'anajja mu kitongole kigenda kuterera Kyagulanyi bw'anafuuka president ekitongole kigenda kuterera bebe ebigambo bya Walukaga agamba nti newe yandibadde ne PhD newe yandibadde ne masters olukwero lwali lwakumugyamu nina nalina bitex it was on Sunday yenga agamba nti Walukaga ono yalina okukola ekintu eki kuba mavi yetondere genocide kyayina okukola ebintu biterere nti yamuyisaamu kwegaali ate nga yamuwa ku ssente ze mbu yasoka namwayawo miliyoni 6 yajja abojjerera era smelist Davuko mujoleeta abantu abalya ku sente ya salo oba mukulu mwali Walukaga taliiko era simulabanga kati Abitex yamulaba alimba kale kugwe mbu kwa Abitex alimba era abantu bonna abaagana okulya sente ya genocide Walukaga mwali okutandikira kuli mulatu bonga naawe manyi bamuyita ayimbemu naga ngenda kuyimbamu abantu bakowu namuga agenda obiyimbira eri akalulu olwagwa n'abakuba kiggundu ye munnyini nalito olimba lulamba nga abantu bakowu kati president wange Abitex ekyalimba yagadde kuyisawo mawulire ge bantu bamulayi naye nga Walukaga ate nze nangeera Walukaga obuteetonda genocide nkiwagira se bannannyini nsi jasi baliko kiseera kisajja kutuuka ensi bagiveeko kyoma nti abasajja abo ebyadda ati batwagala era tebalitwagala tebagala muntu ayitibwa muntu muganda tebatwagala teri naawe ani nze nkugambye tebatwagala kati nga amwetondera kuki amateeka gakole Abitex Walukaga okukola statement eyo gyakoze mu ka audio nti newe yandibadde ne PhD newe yandibadde ne masters olwali lwakumugjamu ate abasinga bo bagamba mbu balooya bano ate ne bamukozesa ensobi ne bamulyako sene kwegamba ebigambo bingi ekisooka kyabennaze ekigambe nagaye wali muntandikwa nade mpaka nade jjo nasanze kanso wange mukwano gwange sigenda kwogera mannya ge era obuzibu bwensinga okusanga kwe kubeera mumwe abantu abayivu ng'ate nze mbayigiriza omusajja mitekwagwe n'agamba nti bendera ya Uganda teina mustawana unawo usanga wojitimba nga kanso mulamba netuwakana yewe wangamba kubane msanyo ate bebyo gambe ebyo eri abetimba amadala era bantu bangi nnyo abajja wano bakakasa n'abalonzi nali musanzeko ne mukuti nawe waliyo kubulia Shalom tewali nawe okwata fayiro bantu afuna obuzibu mu musango gwa Shalom wako omukazi omu maskaleda awo nga abantu bamanyi kanso kumbe si kanso era naye bana byabufuzi bangi abava ne bakakasa bajja kutya ati abantu banange nasoma nina n'empapula nga tebaziina kakati
nze nasooka nenda bakansula Lukoola yagamba nga bakawaba ago omusango mwangu tugenda guyisayisa mujenye mu kituli gwetagenda kulwawo era bona atwala webagusala n'agamba mbwakikiwa k'ebyokola tekayina lukusa kusala musango gwa Walukaga nze kyammanyi eyagamba bagenda kugwanguya mu kituli ekyo bwe n'agamba ogwo tekayina lukusa kusala musango gwa Walukaga bagenda kwa ikooti awo kakane ngamba bebo bakanso anti ye kanso mu nyini ogwo gwamulema ogugwe yi mu nyini naye Lukoola yali wangu ogweka wempe bamubuuza mu kooti nti okakasa okulonda kwabadde mu obuvuyo buyitiri naye nakakasa ekigambo balooya Lukoola tazannya ekigambo balooya kutibono ganzi yasoma oluganda kitegeeza omuntu okubuzaabuza tegusuula yannyonnyola ekintu ekyo yaŋŋamba kasita ofuna looya n'ayingira bw'ati sookotekeyo ku nkalu zajja zirya era teri looya akolera bwereere era Lukoola okulya ssente zebagaa nti yaziridde mu mateeka tujjamu kubamu tooki banga awuza simenyi FDC yali mu DP yali awangudde gwani abadde ate no muwabuzi wa gundi wa mateeka mu DP ate DP tugimanyi mbaya yenanga abeera nnyo mu kamera si mutuufu kuwuliriza Council of Freedom tumugobe yaliwa yawolereza Shalumu n'amugjayo awolereza abaana ba Nopu ne bavaayo lisite nene gye walaba bavaayo babatwala abo bakansa nabo kiringa wologa atuukiddwa okufa omulamuzi aba alina buli kimu anti kyova Lukoola yavuddeyo statement gye yakoze okwewolereza ejjayo ekyo kyoyogedde nti omulamuzi yasalawo buli kimu nedda ganja ne dokita ajjanjaba Katonda n'asalawo oba omuntu awona oba omuntu tawona naye ganja amazima gali nti Lukoola yali amanyi ebigenda okujja era bagamba mbulukwago yabugamba Lukaga tugenda kuwangula musango anti okusooka lwaki yeesisigiriza nga yafuna obuwabuzi yali agala kusanyusa bantu yali amanyi kuwangula yali agala kusanyusa bantu musango tugenda kuwangula ge mazima by the way Walukaga ekyamutwala mu kambuze davuko omuntu oyina na moral authority eyogera ku kigambo ekyo tewasoma ate nga tumanyi togamba ejambi okutegera nti etema mala kutema muntu okitegedde ejambi okumanya nti etema ojaba eriko n'oboja ejakuba nti saasoma siwabula mu abaasoma by the way moze omusango gwa Walukaga ogulaba guno toyinza kunenya bantu toyinza kunenya Walukaga kuteekayo gundi petition toyinza munenya nti ne bannamateeka bennyini beeyawulamu bwogutunuulira n'ekyagisizzaayo nze kyasiza okuntisa bagamba akapapula kali expired ekituyambye nali ndetakusuula n'agamba nti ekigendo tuyamba mu musango guno eno ruling gye baakola ku musango gwa Walukaga egenda tuyamba ku gyonna egijja kyawedde dda okumanya bannalukoola abo bannampa wengwa omanyi babaleeta mu kooti bannalukoola nejjo eressenyu ku musango gwabwe mu kooti wagoberera ogwo nno gujja kaakati bowe mukambwe omanyi kanso wooli owa NRM ye Nalukoola Owanderson bwana atiye munnamateeka abasajja nabo batuzanyira ku jowera ali wano Nalukoola atawolereza kabisa muze ogw'omusango guli jenu oyo eyawaabye simanyi boowe yawaabye ng'ayagala owa PFF afulume ayeyo wa PFF naye n'ogwo tegutudde bujja afulume ayagala owa gundi owa Nopu afulume we n'alemu afulume naye Walukaga agenda kukola atya bannange no Walukaga statement gyakoze mu audio moze gya playinze alaga musajja mugumu agambye nti system yonna ejja kukyuka ne bwe nandibadde na PhD ekikulu kyabwe kyabadde kyakumpandula ne system ejja kukyuka ng'obukulembeze obupya muleke yeegumye jangu wanno myaka 5 naye n'owekitiibwa takalina olonderawa nonde ali Makindi anti fanya ku bye Makindi walirekawo owekitiibwa wakwata yadde ekyoku laba gwe muzibe ndaba wakwata yadde ekyoku wojje Makindi wayagala woolye emmere ku biru yange nda ku biru owekitiibwa bwakwata ekyoku yadde ekyokuna wakikwata Walukaga abantu banyi aine kaliye naye yakomyawo gwamanyibwa abantu bakomyawo omululu emyaka 15 nadde yerabira kyatakola yeyagaana n'okusoma
tuba tugenda maaso ne zireeta amanya ga kabaka 7 kale agenda agaweeyo naye omuntu yategera amanya ga kabaka n'amakulu gago lwaki tugende waliwo kano gyebagamba nti tekisobokera sikisuubira wabeerawo gyebagamba nti dandiiro nza wagira nnyo ebyomupiira ane munaye twagira ttiimu emu Arsenal ne Bebe naye nne tetukwatagana musajja andize twaliko ne kulonki ya Mr. Semakula kabaka gye yaliko ku Africana najjaawo agenda abonga ku bantu bwe yandaba bwati efulango bakubidde siwa nayitawo n'agenda eri era n'atambongako nange kale tambongako ye nange simubongako mwana Bebe yavuddeyo yatabukidde abantu bangi kati noono abadde akayisaamu tukamalirize ddala bulungi nnyo nga tunagenda mu break naye Bebe yabadde awansonga yange semanyi disiki yagivuddeo kati asaze okujja awansonga ze Bebe yatukubye gwajira ate yayina kyabala nolini nga mumanyi ng'omusajja omugezi musajja we yandi muwabudde nze nange nalabye era sitanga Bebe yabadde ki kati era ayagala tumuyiseemu eggaali atunyiigire nze wendi era wakutunyiigira wendi mubuuze nga nange nziramu batulinde ku lwokubiri full video ate byonna nyina package ye Bebe kasita yawalampye kibuli nga mukulu ono kiki abantu bwe bafuna okunyigirizibwa mu ggwanga tuyita bannaddiini baveeyo neddobo naye si bannaddiini bonna okitegeera si bonna naye tubayita reason being tumanyi omulangira nakibinge eddoboozi lyabwe yabadde ki nyolodiino olina ku namba yawo tumukubireko oba yabadde ki Bebe Cool betaaga omuntu ayina byanywa buli omu ayina endowooza ye buli omu ayina endowooza ye naawe tuula katebe ekirungi olina kyo ku lwokubiri omansuke osumulule kati bonadda mu bigambo byoli mwabeera okumbi yabadde ki tayina sente zamwononya amangu ago yawa sayidi ye naawe weebibyo nze nga nti yandiyogedde bwana Bebe Cool yandisirise yayogedde kyawedde abantu no bakyabalaata naye kambabuulire esaaga yakutuuka ebintu bikyukemukko nekya waliwo institutions batatambaala omuli obwakabaka kingdoms chiefdoms n'amadiini sente zino nga zisumbye nnyo abantu ebisawo bino Bebe Cool nga abadde aludde twetulinze kutuwa Bebe Cool list awo yavuddewo kati yagenze gundi eno gye yazze nga tuli bagezi mu kate kati Nuruddin tutalaga tunyigira naye noonya ntege wano ate najja bakuba abasuule wali mwesiga yasooka kule Nuruddin emmotoka eringa efunga ovuga namba ki zijidde ku booda naye situuse otambula empewo mulimu emmotoka nga saagala kugitambulira emmotoka ya Nuruddin omuntu atalina mmotoka talina moral authority ayogera ku mmotoka otambula empewo efuwa amatu gatukaganyogozi Nuruddin omunoonya ntege takwata simu empewo banange nvudde kange ndekuba perfume ntuusano nempedde kubeera nendaganya ng'owunya bulungi wa wayina kagundi kanaako okukubu bayina ak'olukubu kano kalwaiko chubuzi bagenda kani Golden Woods perfume akabatagala kunaaba mukakuba mu lugoye mu wiki namba obonno budduka balimba empewo ya bonda kasite buyitamu badde noonya ntege wano kuba babadde ne Bebe ennaku zino nnyo atubuulire ensonga zaabwe kuba Cool gamulemye okwogera ekyabadde Masaka ne Gomba ali mu kunaawuza birala ekyagudde ku mukulembeze w'eggwanga miranga myereere tuleera zaaganya okuleeta abantu ffe tubalinze mu kabokisi wali wakabadde gwe tofaayo bakabba oba sikabbe ffe tulinze mu kabokisi omukulu onagamba bamubba noono bamubba kati wano katulabe Bebe bwe yabadde ku live yatemyetemye ebintu tiyayogeddeyo ekigambo kigatta munnayuganda mufuzi yayogeddeyo ekigambo kyamagezi bannayuganda nga bayombe nnyo ku social media tiyayogedde ekigambo kyamagezi yamenyekedde bwereere lwakuba kyenamwe bazzaako Bebe Cool kyadde ekintu kimu kyokka wetuludde okulira ku ddoboozi naye kyembagaddeko alabayo kyenayagadde ku Bebe nammwe abamuwuliriza mwamuwadde obudde kati ye yamazze agenda mala ebbanga nga yayogedde kikanga zadde nga 15 nga mumuliko muwuliriza nze kakwendi ne maaji alaga nenga kati omuntu afuna ebyokukola kati ogenda yogera ki nga tewamuwuliriza owulidde njogedde ki anti era ogambye ogenda kwogera 15 zewaddeko za 15 ziri omuntu omugezi kati nga nze sikuwuliriza ssaawa
manya wotandikira jogenda okugukira nani kakati ono wabatandikidde no mega toni agera fulumiramu wali kamutwegere wali era kikaze nabadde ku live zammazo kuteka 15 bikibe yayogedde kawo mukulu sisola kubireka ku radio fo abo eno radio tujwe ekituuliriza abantu bangi natuka ne ku extent ya gago za gundi ezo hane ebe bayina gago nazitema nabafuna mozi okujja ko benyinzo okugamba mwami bebe kulu Gagameru Star Boss akitwala nti mwami Kyagulanyi wabanga bagenda London Kyagulanyi atuuse bebe ali wali ekibuye ku laundi andi yetagenda London agenda mu America wabanga bagenda mu America mwami Kyagulanyi atuuse bebe ali kiwatule buli omu ekyenno ekinyiza abanaku ffe tuli mu ntalo zino tulwana bebe ayina byabalabirala nona abalabibye buli omu alwanira mugaati buli omu alwanira mugaati waliwo mugaati ogwenjawulo omunaku ali wanayogera bigambo amazima gali nti webanga sintanya nnyo talisanga mwami Kyagulanyi taliddamu kumusemberera nenga ye yagambye amuli maaso bonna buli omu ali mwali mwe biraba bwe muto bebe kikyatalina omusajja abeera ne budget ya buwumbi muri wano tuli ku mbozi tunyumira abasajja bagagga bebe kulu omulaba kitufu sente azirina mugagga nno sente azirina naye kakati ate ebintu byanoonya mwami Kyagulanyi ate yabifuna anoonya kiki yagambye sipasi gyanoonya mu bantu okumwagala kati mwami Kyagulanyi agirira bagambe tebamwagala yategesa wano okuzoma nya ekyabaddeyo simanyi mama si yabadde bya Simon kati yogera bitono tekyabadde kya Simon bebe kule banga lyamalanga tekyabadde kya Simon muwekitiibwa ate kati yafunamu mpoza wabanga agala kusugula luwombo yafunamu ate yange ezigaga nkulayirira saawa yonna oba minisita abufuna kati bigambo ebe bitono anti wabufuna nze nenfunira wa ate kati na wano mukaya na tolina kyofuniramu era minisita nagwo birese nkugambye ekimwogezo bwa minisita musajja wa ddala obwaki musajja akwata budget ya bilioni 2 bagenda kumuwa bwaki saawa yonna ajja nga bwaki ye gwerinda agenda kusikira kyono mukamaawo ati siddavuko okategedde bagenda muwa sha mukama agenda buja mukama wa ati na bayoganja bebe siddavuko kito nenga oba minisita bamu yabuyivu baiza aina mukusoma aina mukusoma yasoma bebaso aina mukusomera nze songa era nze nange nali omu kubagamba nti telefoni yaba kimuwe Davcom on a serious note atengo jeko nti ayogera ebitayinansa tayina mutima mubi Davcom on a serious note tayina mutima mubi Davcom on a serious note kyova sagala nnyo genda nnyo mu argument mu nsonga za Bebe Cool ne Bob Wine Bob Wine we bali nze sagala nnyo kubidda ate Bob Wine ali wala nnyo we bali nnyo ne Bebe ali wala nnyo kunze ekisooka Bob Wine tagulira talina kyagasabani Bebe Cool agenda kugasanga mukulembera bigambo ebe bitono agenda kumugasanga amukulembera olunaku lugenda kukya Bebe nga avunamira Bob Wine olota oli wendi tolota nawe ate yagamba wagira government eri mbuyinza nena mwami Kyagulanyi ana ajamuvunamira Kyagulanyi ayinza okujja mu ntebe ate Bebe n'akola mugundi mu government ya Kyagulanyi nga gwe tolina kyofunye era nekino kakigambe okigatteko Kyagulanyi asobola kubeera mu buyinza notamu okunda gwe naawe kituufu toyinza kudamu kunkombako era gwe okujja wengi ojja kunengeranga ku bifaananyi n'essimu ja kufuna azikwata mutima nga mubi gwokoze nazaalibwa nagwo coming from B2C baro mune David Rutalo akemba kakabinyo bakaita kiwedde ku 0752M03 ngambe 0752M03 berango itawo oberengo tukubira ku simu otubuliro loza kikubigambye bitogere noko olwalero kiwedde finally Sharon yavayo musajja wange Nobati Events achayogira bigambo achenjagalawo Davcom oli musajjawo baka akagambo ko mugamba nobody namusazire ku salon yawe makindye ngagenze kolaki bagenze kujja mbono buwungo buno omuntu amufuza buno obugezegeze mbade mai musala nti nsala je bamusala nimugamba akendeze ku bigambo kwa kisoka kya byonna nobody yalima kumanya enali mutemwagala temwagala atayira kyajigatta ko naye butere kati ebigambo namugambye akendeze kubanga mazima gali nti nze nganze nobody okumuzzaira ku bigambo ebinyinzo butaddayo ku kooti nze obutaddamu kweta nyinzo butaddayo ku kooti mpazi naye wanaabazzeemu era okulumba abantu namubaka nja kubuuzanga abagenzi nti ali atya bannange mumuwuliza
kubanga omuntu yenna omuntu eyabuuka obubuusa ekisenge ng'afuluma ekimwogeza ebigambo ebifaanana bwe simanyi nakumanya nze ndowooza nti abantu bonna buli kyenjawo okubuuza mu abayivu buli bakusiba waliwo ekyokosibako mu bulamu singa oba ogenda kufuna omulimu ngaawo kiina kyekikosa ku kaaliyayo singa bayita profile ngerimu okusiba kuba kikosa kati abaana abo bewala nnyo amakomera naye gundi Shalom nayogeddeko naye naye obaddewo abatinkula olutalo wakati waliwo olutalo wakati wa Kasuku ne Shalom tewali lutalo oba waliwo bati luliwo ze tebinkwatako tewali lutalo nze alokola ne bayombe ofunamu mutawaana sebo naye ne gulede tekubwako bakazi yuli fulume bwero tukubira ate faba nene kana inege gya kwasaganya mbwe basajja be bakuba amasimu bagata mwene juli sina kitegeera wa mwagala kuba gundi mwa allo sododoki webale kuweereza baso nawe okuwuliriza sebo abanye senyo Mathias nga nsizidde wano bulu sebo wa webuloba Busiro East naye njagadde okubonga ku mufangoni oyo sebo oda ya kimenke gyateesa gye tugenderako owulidde otegedde kale oyo kasita agamba oyo ejja eddamba nakati mpula njagala tulonde kati alinayo ka battalion kaakati ateera kiki yakoze anti oli sebo nawe okuwuliriza olwapenge mikeri sende wakiso Wakiso bagamba ki wakiso balungi kati osuubira Walukaga mu kifo okusoma n'asomamu amannya ga Kabaka ogamba tagenda Emmengo ne bamuwa omulimu weyanziza webale nnyo kasa nawe oli muzadde bali kigambo omwana wo kyayogedde ekituufu yayimba amannya ga Bakabaka bamugamba kusoma ali mu mannya ga Kabaka kati agende Emmengo oteesezza bulungi taata agenda Emmengo bamuwaawo omulimu nanga akola okusinga otukaabirira mbu ate agenda kukola bivulu tweyanziza nnyo taata webale kuteesa bulungi olina b'otumirako esebo tumira tugerako makwebuga Siginoola mama Emma ne kampuni ya Kibira yonna Kibira Asan kale webale omusajja ateeseza bulungi penge musajja webale kuteesa agende wangi mweta n'abantu mu program hallo Kowula penge gwogamba atayina ya time tokuba oba tumukubire tugenda kukubira hallo tujira biwane yitawo sebo sino Fazil bali Antonio sebo skill yakoze bikolemu ngati kulave mugana atani tulagira twade akakuuma ogenda kakuumira wa yetulondera ovuzo kulicho kati nkujjeko tamanyina gyalondera kati omuntu abantu batulimbalimba mugenda kakuumira wa abamu babeera naye mutandise okubuzaabuza obukonge tutya nageza okuzaako akonge ne bangamba nti kaliiyo mutandise okubuzaabuza obukonge bwatamanyi kuwandiika wawandiika babingamba nagenze ku Makindi House ne bangamba ngende ku State Council ngenda ku State Council nangamba ate omukazi taliwo simanyi abikolako mutandise okubuzaabuza obukonge linda banaite mubuzaabuza obukonge naye munabubuzaabuza ajja genda kale so njagala tumalirize allo sebo sentonga ekituntu ogamba oti abalumba Walukaga yosoda atalina bitabo nga wajali ani atalina bitabo sodo olimba gwe Deso atalina bitabo ate yajali mu parliament sodo mbuza jali yesimbyewa allo ensusu sebo nebale tuweereza nawe owuliriza Mr. Kaya gemanya gange sebo nikiwuli watu nange ababesidiasudiyati basubira ti banakuuma akalulu banaye baleme nabo okweyogeza ebyo batasobole bitasoboka akawuzo lyagenda nkakuuma bakimanye ani anaakakuuma akalulu aba NRM yenyini yayina kategeera nabo babeereremu Credo Fence Nsuzi tubaze kuba tumbadde mutambula naffe muzere mega tungemanya mbadde ne Ganja Faded wamu ne Davcom program endala nyingi zikyajja mpira gujja just wekumira okumizi kumukutu oberenga ofuna ddala information asinga mswe bulungi mweraba